bwenzize Kadaga president n'amulwana n'aleeta Oulanyah. So ate Kadaga oli yateeka wali namba 3 namba 1 okuba prime minister ate abamulwanye oli yali ayagala esiri yali ayagala yali ayagala wa speaker ne bagenda mu kamyufu Tayebwa Oulanyah nani ne Kadaga. Tayebwa Oulanyah Kadaga lwali lwa mukaaga nali ku radio Simba nkola analysis yange ndi Kadaga ajja kuwangula kubanga yalina majority ba independent bagataka aba NRA n'aba opposition abaye ajja kuwangula senior officer gwe bayita Azira nga tuvuddemu nankubira essimu tubadde tugenda Entebbe naye omukulu akuwulidde okola analysis okozemu bukyamu ba independent bonna abalina yamugamba that is good nze yange egwente wenkozeeki gwebwotyo bwobadde banfuluma ekamwokya ku Simba brigade y'omwambali nagamba mukulu president yawulidde programu president yali mu motoka yengegenda bwawuliriza simanyi agambye analysis zokola kwenya emizikwe kulaza gyomanyi enalema yakiyekera nengenda ne version B ekiro ekyo Kadaga n'awangulwa mpangula gyatakkiriza ne bakamukuba misana awula gundi nafuna 145 Tayebwa Oulanyah alayira nti agenda kugatta obubonero bwa Kadaga bakube Oulanyah. President ekiro yanoonya Tayebwa namukonvinsi yafe ku Kadaga ajja kumufuuka kifuuyi oluvannyuma n'afuuka deputy speaker omukyala ono Rebecca ne bamugyawo ng'akaaba ekiro nomutwala bamutwala president amunoonyako nga omukazi agenza ayinza n'okwetuga musanga n'obutamusanga n'afuna maama we mama wa Kadaga omuto batayinza kubaayo alina maama we alina n'abaana baalina nga siwali nga bakola namugamba mwanyinaze mulenzi tujja kukolagana kiki namuwumbawumba kati wano wontutte onzizaayo olutalo lwa Kadaga ne Museveni lwafaayo nga yamukolera mirimu. Olutalo lwa Kadaga ne Museveni lwava kukuba nti Kadaga bwe yajja yasaba kuba deputy owa under second wafuuka bwamala n'afuuka full speaker of parliament awo yalinawo hado yalina okuwuuka ani omukyala bwe yavuganya naye junior lawyer yamuwaabira eri ekamuli yamubbi obululu amulidde n'abalonzi awo nzijukirawo ebya kooti nenfuna petition ewaabira Kadaga nemubuuza olwedde nali tulina bitusenkanamu mumanyiganyemukko nangamba nti saga noonyeza looya nga si wa NRA ahandlinge petition yange noonyeza looya nga si wa NRA because yali amanyi nti siri wa NRA buli omu yali amumanyi waagwa mu bantu yali akolagana n'ababataano bamawu emunoonyeza omwami omuyitakiwa kanso yasinga kumulubaga tugenda tukola survey mu Kamuli district mulimu amagombolola munaamu nga buli gombolola erina nayikondo wakati w'omukaaga n'omunaana. Kamuli nga za Kadaga yaziteekayo kuyamba balonzi be kuddiza bantu naye aziteekawo mu kiseera ekyobululu omukulira nga kuliko n'akapande akali masamasa wekati donated by the right honorable Rebecca Kadaga. Donated by the right honorable Rebecca alitwala yakolako ne interview n'abantu bano abantu
abalonzi be abamulonda mu district Kadaga kyatukolera agamazzi gabadde gatutta wano kati Kadaga yali tanoonya kalulu kulale zokka information gye nafuna mu survey nga ne mu kulonda okwaggwa yagendanga n'afuna ebitereke by'ebipakinga obulungi sabbuuni sukaali muceere ki n'akisibako n'atendako kafulaya n'akateeka mu mulyango kati ng'ogenda okuggulawo ekikwaniriza yakulya kibuto ng'akwata obukoko n'alaba batandika nabo 10 n'emmere kyo naye nga by then campaign tezinakola ki abalanga kati wano bwe tuli kati campaign zijja myezi 3 maaso n'agamba nti nze ntandise kakati nenkomawo e Kampala nemugamba nze nakuwadde looyi naye bino byenzudde mu kitundu kyo tojja kugitaba siri looya naye nkapalinze emisango neyaba president nemugamba nti kikulukuunyo balidawo ekikulukuunyo luvannyuma yafuuka mutabani wange famire yaabwe nakagiwa abakazi babiri naye by then nali sirina relationship nga ndi just journalist ebutambale ne wa kitundu kadona nemugamba kikulukuunyo omulamuzi yamugoba ku musango bali bamuyita Uganda weyo Masaka nga ground zaali nyingi naye omujulizi omu yakola affidavit ne bamucross examininga nga imaamu wa muzikiti nga kikulukuunyo wa sitima mwake musalire ku ttaala n'abawanese piki naye omulamuzi yawulirako ttaala naga yatuyamba nnyo nekola bweti kibuuka musoke amanya ge yali agatabika olusu nga ayagala kutandisa namusoke kibuuka naye nga order namusanga nga amanya ge gafaana bwegati nga winidde waliwo yali awozesa bano abatujju nasoma monitor nga nawandiisa obyennya inaalimpandi yakamafulaga manye engeri gye litambulamu kati namugamba nti grounds nyingi tulina cases nyingi tulina limited of time tetujja kuwasinga wano time omulamuzi agamba kikulukuunyo nemaze okubeera proved nti walimbuzi ezituwa kinene nnyo wagaba okulonda kudde eyo engeri yokka muwanga yajjamu naye kati yali yagigaba anti kyenjagala okubuuza obudde mukalulu anti Rebecca abala before kalulu nga kanaatera kati biri byemabega bino ebya Naikonto byali mu kalulu Naikonto azituwa mu kalulu ne mugamba wali waddembe okugenda mu maaso n'omusango ne chances ntono nnyo okuwangula kwogenda kutusiitaana nga tetugenze ku ground ziri nagamba kati nkoze ntya konze yogera n'omukyala she's arrogant nga fine buli ali arrogant balina engeri gye bamukolaki gye bamukwatamu mbadde nteesa nti ogende ewakyabaziini twalayo ensonga ze ojja kufuna solution era bagendayo mawire saaliyo mawire ge nafunayo kyabazinga agamba nti ffe tetwagala ani awangudde kubage twagala wasipiika nabuuza gwe bawangudde goyinza okuba bakubbye onaaleete obwasipiika mu busoga ekifo ekikosa sipiika si bwa busoga naye niogamba omuntu waffe yabulina nagamba nti nze sisobola kubuleeta nagamba kati tukoze tujja busoga ojagaliza okyali exactly oba oyagaliza busoga okyali mwana muto okyali mwana muto kolaki okyasobola okulindako nojja ekisali ekirala kakati kyava akolaki kyava mugamba Kadaga nawa eyo bamuwulira biwulire namugamba sasulira ki sasulira omukyala expenses ze osasule ne looyawo mutegeeragana era bagenda okuba omukazi akoze eki omukazi kooti omusanga akoze eki
abujjeeyo yengeri yafuna obwa sipiika ne batabagana out of court exactly ono najja mu parliament ate n'afuuka sipiika kati okuddayo yalina mulaba before Kalulu baddamu ekisanja kiweddeko okudda afiire buno bwa sipiika kati sipiika lwaki yabeera popular ababaka ba parliament bwe baba balondwa balayira wabeerawo banks ez'enjawulo wano tugenda kuwa kakamyumpe nti bamanerenda kati bamanerenda abo batawanya nnyo mu kisanja kino kaddaga nga sekandi akyali sipiika nga abamu tebasula mu parliament abavaamu mu 7 ababaka nga kiki abantu bagenda amabanja nga beewola sente ne bazirya ati bayinza okuba tebazirya naye demands za constituency zikuwaliriza okugenda muki ojjayo akawumbi awo notamanya wekayise kumansa ono yafudde teyafudde ono bamugobye mu nju no school fees kati ababaka ne bafuna obuzibu kati mu kisanja kya Kadaga ng'agezaako okuwa aba MPs trips facilitation ez'enjawulo yabasakira bazze jukira balina wano Commonwealth Conference n'abagamba abamu baleete emmotoka zaabwe bazipangise nga oba nebbanja nakuwa trips 3 okomawo ng'osobola okutasula kati oyo yali tasobola kuviikamu yali mukwano gw'ababaka era abagezaako muyisamungamu amaaso okumutereeza olina kulaba amumanyi mukwano gwe olumu ngenda okumulaba nga waliwo ababaka balina ebizibu byabwe nga peyataano naye nga babagambye baaidibe agenda minti balina mupinya nagwajja kulaba ali bise ati nze naliwo omukuge nali mmanyi yali MP wa Ibrahim Kasozi Makinde East ngayo ne Alan Sewanyana kati Kasozi angamba nti olaba ffe bafugambye tetugenda mulaba tambula ogende bibyo wanne jja mukubira kujjamu abaana atera okusituka poliisi bali stede nagamba ayagala kulabako omuntu omwafulumisira agirebwamu ababaka ne baga niya nenyingira kisaati waabwe okuva emasindye mu bipale bye ebyamawulire nenyenda basajja bali mu masuuti nalina omuwala mukyala wange ng'alina istiria bamujjanjabye ate taata we naye agudde kuki agudde ku afunye ekizibu ali mulwadde naye agenda okunsasulira biiru Rebecca adaga mpaako sente zimu funa essimu nakafuluma right honor speaker taata afunye ekizibu nzirayo okwongera okutawaanya speaker kati abasirikale don't kati azira olwokuba yariko osiwa eggaba ng'olwedda amanyi aga she has been with her mumuleka kadagana sina sente nagamba sekretary mugambe muweeyo sente bwezikyazisayinini kizibu kyekikoze eki nga bano bali mupiba babatadde ku luddako so Kadaga okumulwana kyenategeerako ekimu tyalani yali ayise lwateeka okukona manye okujja kukwalibwa kulinnya mumwezi Kadaga kati nga bamutadde mu blacklist era tambule takola ki taweebwa kutu taweebwa maaso nti manyi kati sipiika watakulaba oyinza okutamalako ekisanja nga toteisa oba mutesizaamu n'alaba mukwano gwe agenda amukola ki amwogerereyo era oluvannyuma kooti yamulaba yakola ki yagala kulaga maanyi ga sipiika nti okumuggyako awo ng'ogyeko ekyo yalina kapasite obuyinza n'ekisawo kya ssente kwatoola sipiika bonna balina naye engeri gyokikozesaamu noono alina ebikira ebitaano ebyagenda kusabisa awaadi z'abakomissionazi ne basipiika abaaliko asiima kati bwe yatambulanga eyo ng'olaba omukulembeze ayogeza amaanyi ate ng'ebintu abikola ki abikola nga bw'asaka n'ateekako ebisoga yatwalanko nekalanga ebintu byamalagala biki kati bwe yagendako mu western region eno nga you a presidential material
yawubako olubu lw'ekigere mu western mu banyankole eyo message ku president sookoddemu yajja akola tuwaze nga sipiika n'agamba kaŋŋendeko mu banyankole nabo nono kadaga ono nasikola yatuziza ne parliament mu north yatuula kulu juzi yalina waali n'agamba mulirako tulina katonda tulina omwana mukozi tulina nammwe mwoyo mutukuvu eyo level omuntu atuuka okwerevetinga omuntu bwati aba ku level ki nene so eyo sipiika bwe buzibu bwayo nti yali asobola okutuuza cabinet ku nsonga yonna nemuwulira nakola ki awantu wokka we yafunira obuzibu ndowooza ku age limit ngenda kujja oŋŋambye agenda mu banyankole abakolera byabakoledde nebebazi bamuwulirako byakoze n'engeri gyakubiramu presidential material kobbo mwana we oli presidential material ngayita kyogedde bali mu kumusiima era we yafuna olugambo nti omukulu akikoze yagezaako kulifutinga through some friends nga ffe ababa n'empewo ku nnyini agamba nze saagala ku president oyakiwulira nti omukulu akiwulira nti agala era kyeyali ayagala okuddako kya sipiika naye tayagala biri byogambye naye nammwe mwakigiranga mwawandiikanga abantu abasobola okutwala eggwanga lino mu maaso ne mudibeti nga ne mugamba nti nene pulezidenti aluddeko ne mumenya amannya gwolaba nga asobola okututwalamu mwateranga okuleeta erinnya lya General Katumba Wamala Rebecca alitwala Kadaga abamu ne baleetamu Mbabazi awo Mbabazi ye muntu yekka gwe baali balowooza nti yategeera President Museveni ate olaba ekifo kye ekyoba Prime Minister ne Secretary General ekyalinga ekya Nabbanja ng'ayita ku red carpet n'akola executive orders nga executive Prime Minister ate kyataali amama Mbaba yes nga yalina secretary muwala we akola minutes za register ya NRM kimanyi nti yaziganyirako omuwala akyaliko agamba through taata yaziganyirako ne bakola endala era bw'atandika okugamba nti agala kusonga mu ntebe tiyakyogera nabikolwa naye bwe bamutegeera bamuggyako obusekretary ne bakyusa netteeka nti president yajjanga okulonda secretary yajja okulonda treasurer ne deputy we ne batandika n'omwogerera ayagala kifo ne bamusayidira ininga naye bangamba omukulu yalina amaanyi ng'alonda ne baminisita ng'agoba n'abantu oyo mugobye yagoba okukola omushana gw'embeera naye namuma n'omusaala amama ng'olwomushana akolaki ate agenda mu presidential campaign nga Mbabazi bamusuubira okuba ow'amaanyi olaba abadipi bamwetungako kiki badipi kyawo abasalirawo eddiira awo nga amaze okulangirira bangi era nga bojjukira nzijukira bonalewo Muwanga Suubi group ne Nambooze basooka ne bagamba ffe tujja kusala wani gwe tuwagira ojjukira bonna baali mikwano gyabwe Besigye yaleeta yawuyamba bonalewo Nambooze by election ezaddako namuwa n'emmotoka kati Muwanga wangula omusanga ayagala okudda ku bwa parliament nga talina ntambula Besigye namugamba genda ogambe Muwangu Nambooze emmotoka eri namuwa bagiddaabirize ogikozese nti mu campaign Nambooze n'agigaanira era Muwanga yamaliriza aguze kalaavu kannamayanji oyo ali mu presidency office ku bya lands twalina naye kusimba ebbanga nibiri n'amalako campaign nga takasasudde namanya nga mu kusala ngenda kuwanjayo sente zange ngenda kukakwata naye ng'amaze okuyitawo owulira era mu kuwangula yalina abantu batakwatagana mu kuwangula emmotoka gye baali bawadde embidde okulagira
ng'awangudde manya muwanga okulayira teyajja kati nadda manyi bagamba bw'oddiza omulalo mu kyama n'atumya Mbidde motoka ya Mbidde Mbidde 1 Mbidde 2 alina zesikala egyeza enkambo Mbidde nankubirako okusajja ono abaddani kati asaba emmotoka yange mukolere ki nemugamba nti ebyobufuzi bwebityo tebali mulabe wakalakayira tufunye omuti ogulandira mu opposition muwe we olwo mujjukiza nti nga tanagenda mu iyala alaso wife disi yali amaze okuwandika ebbaluwa nti tebagenda kukwetaba kulonda kwayira alisa alaso kati nawandika n'endala ngagamba ate bakakubinkirizeemu banyira okwegeyamu ankubira essimu Siraaji abasajja bano bazize okubuuza naye nga tenjagala olwa iyala naye simanyi wenkikola nze omu bwenti ne mugamba alaso yataddeyo ebbaluwa endala bw'oba olinawo oyita mukamooli kuba abalonzi abasinga mu palamenti NRA bw'oba osobola okuyitawo kola ki tawo gezaako era nakugezaako naayitawo ogwokubiri ekigezaako publicale n'alumba Museveni ku radiyo yali namugamba mundabiranga ddala Museveni wajje ngombe egamba genze gudu DP DP era yayikola ki n'ayitawo DP tegeeze mu iyaleera omwaka guno nga balina namatono so bw'omanya ko gundi electorate kyeyagala okola ki ayitawo awo nkoma ku gundi ekirala Kadaga yali agaanyi kyeyali ojjukira nti emyaka gyonna olanya yali akomplaini tebamuwaamu mukazi tampaamu kukwatamu mu kintu yamuwa ekikambwe namugamba vuga tamu limiti egirimiti ezze egirimiti gundi n'agituulamu olunaku olwasooka olanya mugenzi katonda musamuze ekisa ereeta bakafaya engumi yali ku lunaku lwa olanya yasooka yali kwolwo olanya bwamanya nti kirimu omulimu n'afuna olugendo Mosco n'afuna trip ng'agenda kumalayo ennaku 3 n'ayongeramu ennaku endala n'agenda awalala kati pulezidenti ayagala ekintu kitambule kive mu ddiiri kigwe tulinde olanya olanya engeri yakitandikako tumulinde akimalirize Kadaga yafuna essimu nga ndi mu ofiisi y'engeri nga bakubidde Kadaga emirundi 3 takwata oli n'agireeta ng'eri ani akuba His Excellency President yakubira Kadaga essimu ng'eri kulawudi mpaka President soka n'akubira Rebecca Kadaga essimu nga takwata ng'alinda olanya onangamba bya age limit n'essaagala pikira n'agasijja gikwata bagenda bagitandikako ndagobadde omugamba kati wano bamukubira essimu ejjira ku lawudi ng'alina okikola President agambye yogerako naye awo lwamugamba ki bakugamba fuluma wabeerawo ate kufuluma Museveni yali amanyi nze ntudde awo anti ono ayinza okuganjogera nakamanga fuluma wasigala anti njagala kuwulira amugamba bigambo kiwano nasigalawo era bw'akkiriza okukikola nombadde njagala kugamba President yamugamba kyawo kusimu ekintu ekyo kyagala expeditions handed ng'ategeeza ki ukimanyi waliwo nti omulabi ali mu kulaba agamba tamu limiti era bw'akitandika egirimi newababa bagenda mu kooti baali batakyagala bwekiva mu kooti ng'amaze okunyikira wekyambala balaba namba ki egenda tugiweza tutya obutatuwakanya waliwo akasente akaali kayitinganye nga naye tebagala kufiirwa attendance ya opposition waliwo esente ezajja nga ziweweddwa MP Musiraamu Musoga MP nga Musiraamu nga Musoga aziteeka ku account on condition nti ba MP babeera present oba bawakanya yali wawo NRA yo nambi tiyali wawo oba gwetegeddeyo oyo
simanyi kakati nga omulimu gw'aba MP kubeera in attendance balonde against naye nga tebavudde mu kino sente zajja ababaka ab'opposition nga balina kubeeramu mubeeremu oba mulonde against kati bano kyebakola for the doubt obutafiirwa muntu yenna amateeka gagamba luma mugenda okulonda muggalawo oluki abali munda bebakola ki bebalonda oluki terwaggwala naye nalaba abakanula bajja nga balonda ali bubi bwamala naddayizayo ecupa kakati bano bafulumangamu abopposition nebakuba press conference mu kolido tetukkirizigana byaffe tekisoboka nebakola nebakomawo teri yafuluma geeti ya palamenti nze nagwamu saawa 3 nenfuna boda nga na programu omusuusuzi kusola nabaleka bakyatudde soko ngambe bali mu palamenti sente zo zaagabwa opposition muyina okubeeramu okulonda kwammwe tetukufaako muli badde obutalo obutakkiriza sente zaali zakuweza kola era ne bakituukiriza unlike these days sente okuweza kola either bakuba emiggo n'ofuluma naye kiri kyali bakikola in civilized way bribe yali civil nga ogirya beera mugaana ekyo kibaagala babaali bamaze babaka kisaya tuli 2017 2017 Bobi Wine yazze awo akati sente ezo yazimanya era ani kyagula ezo tuyazimanya sajja watu emboko yali evuga tamanyi kyavudde jukira nti yali yakajja mu by election ateeka okuba teyazimanya mulimu n'abatazimanya abopposition abalala bafuna just namba ekola kakati emiggo bwe gimala okuvuga right honorable speaker alwana jukira abopposition bamuyamba nnyo mu bintu ebimu naye nga namba yaabwe ntono ng'alangirira nti bannange abantu bonna abanyigidde mu kumenya tuluzi za palamenti balina ozisasula with immediate effect bw'oba omanyi weetabyemu kulwanagana n'ogwira entebe nomenya emiggo gya palamenti mukwano gwange namulumba right honorable Kadaga nemugamba obasasula si kibi naye njukira abamu bali ku bitanda zaakaali ku kitanda nambozi ali ku kitanda ebigoloobi wali bano babakubye bomu alani n'omulala bamukubye simanyi lubaga balina bomu bazikolerere lwasulasula wandimaze bajjanja n'ovunaana abalamu n'okubalambula kiba kisoboka nobalambula nga sipiika ewakati ewannamboozi yagendayo ebugoloobi enkeera nagendayo mulaba namulaba sipiika yabadde wano banfuluma bweti nekomuwairi nayinja bugoloobi nakyankalana bagala kumulabako mugolo omupya gole mupya awangudde constituency Museveni gyataddemu obuwumbi 12 yateeka obuwumbi 12 ekyaddongeezi nebakwata abantu bonna nga nze nakwata bataliyoni ya buli munnabyabufuzi we nagiwa ekyaddongo ate n'abopposition bennyini tibaali bamanyi kinambo Bobi Wine tayinza kuwangula kale anyine mukwano gwe gwobadde oyogera njukira yagaana okuba campaign ngenda ku land case eri wakati wa Bobi Wine n'ambassador Kintu Nyaiko ebusaabala nga nyaga ngambye mubeereremuko oli omusango bwebugenda looya wakyalagula nti teyajja nowa ebintu teyajja musango nebagwongerayo naye Bobi yajja mutuukirira mugamba nti owaaki ekibawukanya ne mulirwanaawo ntoke kyava ngamba nti uli abadde ettaka ba Buganda Land Board nange ebyange bali naye bamala okukola ebyabwe ne bajja mu One-Man's Beach bali bantu balowooza nange okola oli kitundu sibbanga ku ttaka ne mugamba musobola okuteeka ne fayiro naye ndi mu bwangu ngenda bano kuproteya kusanga ba MPs opposition nga munnamawulire amatu gaawaawaaba omunyiibi akusanga ba opposition kukola ki abalakaki
olwo ntuddeko ne mu meeting n'ekintu nnyago n'omusajja wa NRM mu hoteri bakola strategy engeri gye banaawangulamu akalulu kale ate ndaba n'ojo agenda kulaba opposition nze nasooka mu kifo kasoda kaawo ka 15 nenkakomberera tekaggwamu n'osiga ettaano endala baadi awo nga bayingira bakasozi baani basegona nga batandika mboozi ng'abagamba balinaye njagala kujja mu by-election eno mudekantinti nga tebyamuwamadu nibadda ku birala nawe kyeddamu agenda okulaba onali okasozi agamba bw'oba oli serious olera bagiti jagifandinga 50%. akigamba abantu yamugamba nti kasozi n'amuzza ebbali n'amugamba awo mu bantu nze nali side eri nga awosingi nzimawulire era ekikola n'akola budget kasozi n'agifandinga Ibrahim Kasozi kyammaliriza nali omu kubatakkiriza nti Bobi Wine ajja kujja okugenda ku laala esooka nga Bobi Wine gwe nalabye mu kooti amabegako kati si ye Bobi Wine viri tekuli smart azifuuyeko ku mutwe naddayo ne ku lasiraale nga Museveni agendayo ne bakwatakwata awo abantu Museveni ne bamulimbalimba ne bamuyisa eri nakawuka mukutukutuku bamulaga tukutuku naye eno kitinta ng'abasajja balina enviiri bweziti ajjayo pocket money najjayo nagamuzeeyi wamma kano kalonda awo olutalo lw'ebyekyukakyuka lutandikira awo Kasozi Ibrahim yafaninga 50%. Sekyokka ne bwe bamusiba yayambako musanvu na babiri ne family y'omu ku bagenda abatono okumulabako ng'akyali musibe ng'avuddeyo eri mu Arua ne bamabidde by'emmundu ebyabundi jjukira nti awawangula okuva eno by-election 5 paka Arua waliwo eyali wano Busoga yani ejjinja Busoga yali ani Museveni bamuteerako TV bbiri nga abantu bangi abava eri mu industry area ababe bali wano kawugiro bwe bava ku eyo ne bagenda kuyabasayiro ne bagenda ne bagimalira Arua ewaava emmundu ewaddayo okubaayo by-election okuva ku Masasi n'emmundu ebyakola nebyakubwa pulezidenti ne bamukubye amayinja kesi ne zifiira awo kati naye nga tezivudde eyo mu kooti kati Kasozi afolingirawa out ne Bobi Wine tafolingangako out Kasozi yanyuma Nyeko bamugaa tugenda kuwa omuntu omunafu era Nyeko mu constituency yateekamu obupande butonotono nga bwabuugiro kati Kasozi naye okubeera serious ajja leeti ng'amanyafu alina omuntu muki teyali serious nga kajjukira akasooka akati ebirango ne bijja 2 weeks before election buli awali ambulera olaba ambulera tiki abantu 6 balonda Nyeko tebaayita bamumanyi tunungaga ku 10 kuba yateekawo obupande awo ennaku nga 5 bo balinda kimu ambulera engeri Nyeko gyakola ki yajjamu awo n'abalala abamu so eyo tenyinza okubuulira ku Kadaga nti abantu tebasasuza bintu yabalambula n'alwana nnyo ne bagenda ne mu malwaliro outside Uganda amakulu okusinga kugano kati kibuzo kyange avuddeyo yeegaanye nti bannange ekifo kiri kyemumpa sikikola ki sikisobola sikyagala ekya pulezidenti era sikirimu nze njagala kimu lwaki pulezidenti asigala alemezaamu bw'agenda ne bamumuleetera bakonsayiringe era ajja kukola ekifo bakitutte ninda kuwa ekirala kati n'amuwa bibi n'amuwa obwa East Africa n'amuwa obwa deputy naye obwa deputy omutima teyabukkiriza Kadaga era tagendangako mu parliament kwogera nga prime minister ng'alaba amuli waggulu amatya mu byobufuzi ate ye senior ekyo n'akola guno ogwa East Africa butalina ssente neguliko entambula kati ssente okuzifuna agenda wa under secretary n'amugererako
wali yali yeesenirako yali yeebegera kati babegera mubegere kati fe abalala nga tufuna obusammambiro omanyi mu paalamenti eyo toyinza kujjayo tenda ya mawulire nga emisaso waliwo gyotalina gyotasobola nga togitusobola gituukiriza nga NBS nga BBS nga UBC ebukosa ekikola olwokubanga nga yo bya gavumenti naye nze nalina okugenda mu pologulamu yalina okugenda mu PPE alabe kiki yaŋŋamba oyagala kintu nkikuwa ngenda ogamba mu MD wange tugenda kufuna sponsor pologulamu ya singagomulamu nayita akawunta nangala abasiraji babijemu tusabye pologulamu mu parliament ziganye kati ye bagimuwadde ngamba John toyongerako asirisire yejjusa nali ndi awo after 2 weeks PPS Peter ngamba yangu ne kamera gatona bagenda kulunginga pologulamu ya PPS wa mu bodu sawa satu kwata obudde kubira Sembajje eyazalawa nga njagala kamera bisa bwenti atumba najja ne tiimu after Sembajje yali busy waliwo yalina okukola yayagala kujja manyi kibayita miliyoni 2 pologulamu kitegeera etali yaddeire nga nkola pologulamu mwezi nyazuka omwezi yali yamaanyi nga nonyereza ne bampa eddakiika 45 wajjukira batuwa ssaawa naye kubanga ebirango nabyo ebyalo pologulamu yali talinafwako nefuna senfuka nga semungeero yaniadde Pawulo Kawanga ekitiibwa ekyolekeni ngagamba nedagala lyessukaali ne kansa gulisobola omutunda semwogerere omugenzi ngenda ku BBS nagala olimulayo tuletera asawa nti liwomya omugamba yantambuzaako wabadde be entebe owa nalaba balina president naye kona sinyidde okukakasa justice Katusi banammanyi kyalina sukaali omusajja mu kooti leeti yangambye yawona omwaka 10 nakkiriza n'okujja ku mpewo nagamba eti sooka owetegereza etujja kuwa mpewo twagala kukola bintu byagenda mu kimeeza kya CBS nebasaba eddakiika 5 nga bali ku mulamwa omulala nogati awo tetutawanya tetuli ku mulamwa gweddagala finale ne bakwatibwa ekisonga nga tukuwadde bbiri nayogera bibakwatako namala 2 afuddewo n'abasaba enamba ngenda ngamba pasita nibagera binkolosi musunsuzi agamba waliwo eddagala liwonya naye bayinza okubatta empewo ngikuwala bayinza obbatta omuvumbudde eddagala okumenyawo bano abaweweezi n'agiyita awo wetukolera ki wenfunira omukisa n'awaabira gavumenti kati pologulamu yange eri eya Kadaga ng'ekwata ku bantu banyigirizibwa era nemukolera musango nga kuliko abawonye nga 10 abatabuusibwa bwesibwa maaso kati banyamuli nga kuliko mujjanjaba nkuwulira kiki yali aluma ati kujanjaba wuli yali alajjanjaba sukaali ne kansa kizibu okwogera obulwadde bw'omunaye nga baawona ngera bataddemu affidavit omulamuzi n'abuuza gundi atone jeno buno obujulizi onaawuddawawulisa nti nebasaba abudyeyo bamuyambe bamukolere mani trial animal trial Dr. Nambatya yagikola ngeri positive zino emmese si zino eza parliament eza Dr. Monica Musenera eza miliyoni 8 ezono zaali za 2 kuba zirimu ebika emmese 2 buli mmese bakolerako okugezesa nga gikuba emmese emu miliyoni 2 bituufu biba bituufu babbibubi si babbi egundi yamumalako miliyoni ebi kyembuuza byaddala emmese ziba za miliyoni ezaayo ezitali zino ziri emmere kusowaani nerumako n'osalako nolowooza obonye kumbe emabega efuseeyo ziri mmese zennungi bazirunda buki bulunzi awo stage netugwawo ekizamusenero yali talimba naye obagoba Kadaga
tolina way out program yewezeo tegajja tandika okusponsoringa tukole program sana bibisi zigenda nesinga byo eri nefa netugenda nebulamu bugagga singa gwe mulamu nesigala nga ngikolera mu gundi eno gyekugambye kali ai media center kasala kali ai kasi bashasha yanyamba okugiwagisa nga njagala college akatabo kabaita kali ai nenkakola nefuna sponsor batisa sponsor nti wa position akwete n'okusoma tumaze n'okufuna ofuuso kusala amaloli ngago okolagana naye ku lulu ogenda kugwa mu buzibu bwotalabanga nenjisigaza nga registered kati nkola kuyamba bantu mu ttaka ku bizibu ebirala makaniki bwebiti kakati Kadaga ali mu mbeera ki Rebecca nga ndaba akaddiye nnyo mujjako kifo kino bwotolabanga bwe yali luli kati baawukanamu omanyi emyaka 5 mingi bw'oleeta president n'ojjawo term limit n'ojjawo age limit Museveni n'omugamba aweza 82 nga Kanyeihamba agamba musingako emyaka 2 Kanyeihamba kati alina emeka agamba 86 kakati gwe n'ogamba nti ono muto owesaabumu omwenda Kadaga mukulu oli tuyindiiseko omukulu ennyo yakyali ani Moses ali akyali wenzijjawo neŋŋanimo kati awo ogenze n'oleeta Moses ali bamu dakika tuli mu mmeka bannange mukulu Siraani gwe nga omusajja aludde mu mawulire agoberedde ebyobufuzi abadde mu paalamenti ekituufu kiri nti Moses ali abanjaki Moses ali ebbanga lyakoze eddene nnyo yandibadde yawummera okuva ku Amini yakola okuva ku Amini nga minisita wa finance era ffe abasiraamu tumubanja ne bannayuganda bamubanja lwaki abasiraamu babanja Moses abantu bagamba Amini yagoba abayingi n'atabasasula waliwo obwino nti Amini yasasula n'amawulire g'ebweru gakuba nti asasudde abaki ayise buli muntu yindi abanja asasulwe n'asasula kuba bamukola interview n'abantu abalamu abakyaliwo bakakasa nti Amini yakola yasasula Amini ye muntu akyalina akawunti wabweru ya ssente ye muntu eyali ayagala ensi ye nti yaleka Uganda Lines 2015 yegomba TV ezakalabi n'ateekawo mpoma n'akwata abayindi n'abasasula nnaku kyenda nga ziweddeko ettaka n'aligaba nga adizansi bannansi ne bannaddiini baataawa be balokole bayitaagala abalokole era yabawera naye abakatuliki balina west field yali babuyi n'abaprotestant walinga ku state house kubagoba wali Okero House Okero House yali yamu ne bagamba nti omusajja bw'abeera mu Okero House yalaba president nga mukinaabiro nga anaabino ne bamugula ayo ndo yabirimu omukulu yali anaaba ono ali eri ayatunula kati ate ne baleeta ennyumba esinga ey'Okero aya ne bagiwa Omuwarabu ku lusozi Omuwarabu nga si genuine investor olaba emivuyo egiriwaawo nga naye ettaka ly'abaprotestant Amini yali bawa n'abasiraamu ne babawa odi Kampala ne faamu eyo mufuti gy'atunda gye bamuwaabe gyagenda eri Masaka olwo faamu gye bagamba nti Museveni yagitugundi ettaka ly'abasiraamu lyeyatunda ate bagamba tiyabawa odi Kampala yokka nti olulayini eyo yonna yonna paka eno kugundi waliwo ebizimbe bingi si mu Kampala mu Kambale Iganga olusangako ebizimbe ebya disiti eyo omugenzi gundi yagikola n'agimba nsereko Mutumba eri omwogezi wa Supreme Council kaakati lwaki bw'ofuna omukisa n'osoma ku ripooti ya Ibrahim Kasozi
bamuwako kiwayi kukya ono mugati gwa bada yakwata ensonga ya custodian akulaga ebizimbe ebyabayi ebyasasulwa naye nga byafuna nga nebyasudiiru mu ebiri bakulaga kwebi kampuni zalina abirimu nekya NRM secretarial tiwana omuyindi bwabadde abagoba nebamala ne bagulawo beeguza baddamu ne beeguza ng'ate bakigula ku amini gwe yasasula ekyadondo ati njagala kuwulira Moses ali ayingiriramu waawo mu kubanjibwa yakwata sente nazitwala ebweru nazikola ki natazisasula nfuna bwino nina akatabo kempandiika similarities between Amini and Museveni najagala kugattamu interview yabaaliwo ng'abaana ba Amini abasavaiva bannamwandu nga njagala ne Moses Ali tugenda bulungi mu mboozi bwe ntuuka kweyo nangoba omubuuzo mwatuuka ku layini eyo nangoba naye bw'oba oyagala ekintu mu muntu ekizibu kyosembyangayo kuba osooka otandikira mu kumunyiiza oba tojja kufunirako ddala ebirala tojja bifuna kakati eyo issue neebeeraawo nti walaba baasi ezagwa juzi eyakola akabenje yasembyeyo bamale bawere kampuni kulwemubende lipoota eyavaayo yagamba ebaasi ezonkadde nnyo zisaana kuva ku luguudo nkadde nnyo nanyinizo nagamba solo ziddaabiriza naye si buli mukadde nti ava ku luguudo Museveni ne Moses Ali senga bavaako dda kati olaba nti oleeta pulezidenti nyinizo bamugamba nti no nkadde zisaana kuva ku luguudo ko zisobola okuddaabirizibwa singa buli kikadde bakola batya senga kikadde kivwako senga Museveni ne Moses Ali tebaliiko oyinza okwongerako kadaaga nga bwobadde omulese nala ne Efraimu ka muntu kakati kadaaga bw'amala okunyiiga nga tannanyiiga nfuna omwami bamuyita Kinene Ivan ng'alina ettaka lyalwanira lyebamubbako eggayaaza liriko ebyapa ebyo nkola singa gwe mulamuzi nzuula ebyapa bibiri babiddiza Kinene nzuula ekyokusatu mother title ekiri ku CID ekyannemerayo baga balina omusango muki mu kooti kati in between Kinene nga muyambyeko ate Kinene atandika okutunda ettaka eryo ng'aliguza asalako n'aguza abantu nga babiri naye ne bamukuba muki mbuga era ngenda okuyamba ate bali ono naye ngono gwe nasooka okuyamba naye nga nkyamuyamba andeetera omwami mukulu amanti ono mutabani wa pulezidenti Museveni okyayamba Kinene baleeta omwana bayita wa pulezidenti Museveni nti ono omwana wa ntumbwe za pulezidenti Museveni okugamba nti nali nyambyeko abantu naye nga na puruufu nanunula omwana wa Rwejema jeno bazaalira mu nsiko nono ogamba bamuzaala tebannagenda mu nsiko njagala evidence naga nti tali omu bali mukaaga nga bamuntu omu naye omulenzi yali omu sikitegedde abawayiriza President Museveni nti yazaala abaana andeetedde lisiti y'abaana mukaaga n'ebifaananyi bano baana ba President Museveni bali eyo tamanyi musaayi tamanyi musaayi nga mugamba guwani nti nze Joseph Kaguta omwana bakuzaalira wa maama yaŋŋamba Busoga banna baliwa bali Busoga gwoliwa ndi wano Mulago tandika omutembeeya ngende ewanjuba ngende ewa Naloiso ngende ewa Mulowooza ono yasuula ennyanja mu mazzi yali construction gyakolera president nga buli mmanyi nti asobola okutuukira president baana bo bali ono omwana agamba ntumira kuteesa omuntu teesa namba binako nyo siri mu bitabo birungi n'omukulu mundeke ntomera kadaaga kuba bagamba omwana abazaala Musoga kadaaga namaleeta omwana mumulabeko tutuuka ku palamenti alina paasi tazizi zino zammwe zebaba recommendation
nyingire parliament okulaba nze yange ngeri special isokolo bagikola all access kati natugetea nga njireka nawaka sikyaye nga face ye pass you ngamba omwana omusajja togezaako kupyayo ndaga omwana tutuka kugereka gati sebo ono yani guno mugogo gwa right omayo twagala kumulaba kulagandaga muntu gonze tabulina ni Google ye yatugamba tewali ayitawa ate oyagala tumenya amateeka oyagala tujemere yebye yateeka wa kubira PPS Peter babakubira kuba yali akimanyiko twali meeting naye nakati akyali parliament tali mu kifo kyekyo ng'abakubira tumuleeta nomuleeta tuvaayo omubuuza maama yani bigere kiki namuwaayo akaseera nange nampalo ka facilitation ngakameka kali katono ate omwana nako kali sakabala kali byonna byali mu baasa angamba nti president ali mu north naye bwatuuka mu east ojja ninkulaga okozesa ku sente ezo ninkulaga oba kumanyi owomuwayiriza ne banno agamba mwana nze monitoringa campaign za Museveni bweyatuuka mu east mukubira omwana omugamba kyenge president ayingiddewo ngamba banongoseza gulo akavako okusigundu yeriyakanzigwamu ndi wano mulago olwo bamulongoosa ki Kataago yalina complications sagenda kumulaba so kwawona wajjawo lift wakati wa president ne Kataago okulonda kuno kwabaddewo nga tolina bwotwala mwana wo woli gwatayagala gwatamanyi era omwana namugamba Katonda waliwo edirisa ettufu eriri gyoliyingira funa amawulire nti omuwala omu yafa mu May 2021 COVID kati omwana namugamba oti manyi sirina kyakukola tuzide opportunity yonna erikola ki mwogerako ku TPM abapoliisi mubampitawo natebijangu omutuwe wayiriza gwe njagala mu parliament njangu okebera omwana wayeyangamba nti bamukerera kundaga muntu bakozesa omusaayi gwa genosale naye naafuna omukulu omukyala n'agamba nti tetuleetera wanagaba si byange sale najjako communication n'omwana n'abaana totulekera n'abasoka kati Museveni bw'ava ku Bobi Wine bw'atambulamu n'akomekereza ne Luweero poliisi egamba nti tojja kuddamu kutambula ososola mu mawanga ne pulezidenti n'akyongerako mba ku TV atasosola watulaze famire yo n'olaga abaana bonna ne waliwo abakuwaayiriza b'otamenya abayibusobola kyebaba baagala okumpita wakyogerako mu kamera ne bagamba nti sijja kujja naye bwemba mwagala nsula gaba munkwate nyite kubawaayiriza lwabafuna n'abafunira awo abateeka naze munsiba nja kubafuyitirira nga Yesu naye kambayambe nawe ku kifaananyi omusajja yagenda era nabano benatwala ewakaddaga nvaayo banziza ebbali abapoliisi omusajja ngaafaanana Museveni nange bwendaba naye byaddala amufaanana nnyo asima mubuuze okufaanana si Luganda naye kati era siyinza kugamba nti bave naye omuntu wajja n'ekizibu kye ngezaako okulaba kuyamba okukoma ku busobozi kati yakomawa kati nasembayo mulaba nga alina ekimotoka ekikadde eyo omulago ng'alina emotoka gyatomedde benzi bamusaba kakadde naye nga musawo alinamu emitwalo 17 bagiganye baagala akakadde ne mugamba naganda okukulanga nga manyi Museveni ajja kunyuga kuba ogamba akumanyi pulezidenti kati kulange nagandindamu naye yeeti tamanyi bwakitandika kati omwana asangibwawo kati gyali ebusoma bamugoba mu nju olwa rent default so pulezidenti omuntu ne waba nga ayogera ku pulezidenti obeera fair nonoonya
musinga gwe mulamuzi nafuna omusajja agamba pulezidenti yagula ettaka ekyankwanzi n'atwaliramu n'eryange omusajja nemuleeta nemulaga ku tivi nemwandika mu mawulire pulezidenti yalamu omusajja mulungi bwafuna amayolera nayita okufuuka n'asasula naye omusango nagukoze eki nabujeezi n'amusasula kati nina first lady first son daughter Diana bandazi document sawa Entebbe waliwo yagula half an acre nasiba endala ttaano yagula half ya acre nasiba ttaano yasiba ttaano omusajja bwagezaako okulondoola abamulyaza omwana omusajja ali mu kagaali ekugasi bamukifamira gongobali bamukubirawo era ku ttaka komera ku ttaka erirye basalako 10 ate siyinza kubyongerako documents zirina nga bawandikira president sinafana yakusomera president naye amawulire geninako nti Diana yalirire okusasula omusajja naye nga bwelwajja bamugawe mulalu mutweko lwajja okusasula omusajja wabuuza ku lwabooga omunyaka bangonaga bagende mu kooti ati nsagala genda mu kooti njagala kunoonyereza ekituufu Diana weringa okusasula mbuuza asobola okunkumira namba okuyamba omwana oba yakuwa ekiki third eyes kuyamba abantu nibondeetera Museveni ja bamunoonya bayeekera sobola omukwekanga yadde simulonda omulonda era nalwana nnyo okulaba ngaafuna senfuka era yamufuna mu gwokuna ngaekimuluteyo sikusaba sigundi Museveni se kusenfuka afuna ajanja omuwala omuwala bwekukaliga masi mukwano Elon Musk gamba yakujajaliwa kugemiyajja Dubai Elon bakola memorandum ne kakampuni kakatono bakole human trial kawubi kamwaka dola ngamba omukulu ntukanya president atazimanyiire dolina wezikolaki tulabasaawira natwale wamu obumunguira tiri mu good books omuwandikako waliwo ettaka libaali nabbe egundi okedera ekalukumubiri bataala alirimu akiri mabega ngogo nagamba gwe kumpaalira awaalira omuzaava nemugamba nti nze bintu bijja mu kooti laga jangu kutwala ebukedera nandyagadde okutuukayo ku musitonga nayo naye nawulidde waliwo kyeyamaani wa disitulikiti yafudde ngaezimu ku nsonga za ttaka eri so saasiri bwereeri yadde otwalira bwereeri nenyongera nenkuba sitooni nantumira sabiti jaka nga nadokumenti gyagala nungizo nayinzine kakati fayiro nebika yali Musort high court baloya nembagamba omuntu atwala principal gyali muwandikire nziiti nomuwandiki nefunako kopi nesinga nzeeyi nemugamba nina information nti gwenerwaifuna kipika mwawuziza kufayira omusaaba kulimegenda mu maaso g'abayigirizi agamba sosi y'ebiki ogikubuulira fayiro eryawo eyewuunya nnyo okuba ng'akwatagana ne sipiika kati okugjawo ekintu ekyo yaŋŋamba give me 5 days after 2 days yaŋŋamba the file is back at high court era omusango gwagwa gutya bali baasinga bebaali bagobyeko nekiyamaani yafaana newabeerawo by election bijjukira yasibya BBC newa poliisi president agambi yadde okubba kwaliwo naye kuno kulina okulondeezebwako kyajja kitya okubba kwa kisimu era emisango gyasibika negigweraawo naye nga kino kikoze eki kiweddewo so eyo ye ango yange nentambuliza mutambuliza ebyo bizibu njagala kuwunzika programu enyiga kikyo Machel Wambulidde Moses Ali agambye akiddamu nga ye Moses Ali yadde abakadde nga bw'olaga kadaada mu lusoga oyinza obutapenetrate lusoga
toyise masira senga akulwana era pulezidenti okuddamu okupenetratinga busoga yamala kukwatagana ate ne Kadaga actually yatuuka ekiseera neyejjusa lwaki yalwana Kadaga n'afunamu Anita Among waliwo Anita Among byamukoledde ebirebi waliwo nebyamukoledde ebyo yagamba temuddamu okupangisa ku bizimbe bya Sudiiri kuba MPs mulongoose prisons neyo Ministry ya Education baddaawo babapangisiza walalala kiwa Sudiiri yali afunye information nti waliwo diivi eyeyitawo ku Sudiiri ne kulopo ekyo nekiggwa kakati baba wali ku ekyo ekizimbe ekiri awo opposite ekirya UBC tebakyakipangisa balinawo annex gibalikaawo kakati ono bwe yamanya nti yalina omuddira ani yali akifunamu bagamba tamo Sudiiri yali afunamu wali kakati kiyazaako okukwatagana Kadaga namuletera kyabazinga nebatandika relations wabulaba contribution gyakola ku mbaga walaba contribution yakola ku nyegenyege nyegenyege asset enene lwakito nayo gyalina hoteri gaggadde bwe bayo nyegenyege bagipangisa okuva mu Gwekumi nejjula kati nabana abasula okumpi awo ebiseera byebisinga bbiri capati eva ku 10 nedda ku ssaba tekyakumanyi capati business nene ebikajjo babisala ebbeeyi era Kadaga badde alwanirira ebikajjo bingi ebbeeyi ng'alwanyisa etteeka lino kati Kadaga bamala okulaga kyabazinga newajja nyegenyege Amongi n'agamba over my dead body ejja kubaayo bya kisuubigenda ebintu byekigwenyufu ebyo naye Amongi yali mutuufu yadde business wazikirala naye ku bintu by'empisa n'obuwangwa bwaffe Majjegere Nabbanja Prime Minister agamba tugenda kukolamu tugyemu ebyekiseegu tulekemu ebirungi naye projekiti ereeta ba investors n'agaana bwe balemerako pulezidenti gundi najjayo omuntu n'agamba babuulire ebyekisirisiro bimukoleyo mu Buganda naawe ABCDD lwaki busoga bujje munyigiriza bwayimirira ku nsonga alwana Kadaga era bwe baali bagikulawo ku olwo Kadaga yasumula baluwa ya President Museveni gyeyembulesinga nyegenyege ereewo annual stamp nekonebwamu kati ebeerawo enkolagana yaddawo kati awo simanyi oba abaana bakyali mu niidi bali okubazaayo ewa Kadaga abawaayiriza President Museveni ekyo sinaba kukituuka wakyayinza ate naye tanzirira kuba yandibadde agamba nti obwetaavu bukyaliwo kati ntwale wa Moses Ali kati Moses Ali okufaana ne Kadaga abatuwa eri ewuwe Kingmaker asalawo kyonna kyakola ki bw'aba taleese mwana guno nga bwayogera bwati bwali bajja mulonda paka Katonda lwalimujjemu fuse kubanga alina boundaries ayongedde ku West Nile nga zinyire ne Mwakyoli ng'akozesa powers ze nga third prime minister era olutalo oluli mu Adjumani ne Abamadine Nyakyoli paati emu yali tebivaayo paati emu gundi agamba ono temusala kati bamulabanga omununuzi waabwe nti ettaka eribadde lirwanisibwawo Abakyoli n'Abamadi natuukayo okubayambako baddawe mu IEN eno bagobayo abantu bazze battingana pulezidenti n'alonda Major Trevor Kibuuka agenda abatabagana mu myezi 11 gyeyamala tebattayo muntu n'omu omutwalira ebisolo ente kibiki kati mukama we gwe bayita Kabaabo kati bamuwadde ekifo ekirala n'amuteekako omusango nti yaleetinga abakazi ayokya obuyumba bw'abantu akola kinikola investigation nenkwako DPP kopi naye nakola ezize omusango nakumuggyako namutwala ate mu unity kati abamadi nga tebali contented nebatandika okwekalakaasa neŋŋendayo nesinkana Paramount chief ye mukulu wa buwangwa oba bamadi nandaga aba leaders mwapa abakulu nkaaga nimbapakira mu baasi nembaleeta e Kampala
olubajeti okozesa yani nkozesa abantu banyamba ku paramount chief naye mupiti yanyamba kwentuuka wano nembatikka mu mmotoka nabatuuza bataano n'abalala nga bali ku butaana ntuuka ku Jinja Road nga batwala ku CPS nkubidde nanga ebbaluwa guntakwata nebanyimiriza tibano excess konze bange naye balina competition nnyo eri babookya oba tolimu excess mutuwe emmotoka ya poliisi tubongereyo kwentuuka ku poliisi nebabangobya olina appointment na IGP nemuganda musindikire nagamba ndabe deputy kati nembagamba muvuye mumbalesewa akola ku nsonga za poliisi n'omuntu wa bulijjo oyo omwami kyalipapula nnyo poliisi n'omuntu wa bulijjo mulekerwa Anatoli ankubira ngamba bakomyewo enkya nembazza era nga mbatisiibwa ebyo RPC n'abakyusa GPC n'agezaako okuyingizaawo sanite mbatwala ku palamenti naye bwangamba siyinza kubalaba nga tewali emupiiwe kwabwe nebagamba emupya bekwese eriye mupya gani muleterwa yamukubira n'abalisiibinga tiba tugenda okubalisiibinga n'abanona ku mukyaamu awo ebita batya eri mu maaso ga palamenti mukyaamu national theatre n'abajjawo nebagamba abo era bali mu mikono teyabayamba bankubira nembanona nembasuza agamba temumbulidde bamuyita something nawo nebeweera obutamuwa kalulu nembatwale wa CDF embuya nga tugaana okuyingirayo ku first gate nebakkiriza nze n'abalala babiri omukyala n'omwana entuuka nenyonyola CDF wetuwa yagamba nti oli wamawulire ngalisinga nange kyembuzanga omwoyo gwa ggwanga nemamawulire webale nefuluma erikulese likulabe tokiddira yagala tokiddira teyagala badisikasinge nga weeri saagenda bweru nayingira mu ofiisi yowamajje ofiisi omu nemuyitiramu nemwokyeramu nebipapula nemugamba ojja kunyambako senga tanyamba era nabo bagezaako okuyamba wenalaba tibabayamba nempandiikira president nti nga muyita mu babalanda president nalonda baati katuleebe former chief justice ne balawyer basatu bagende abajaji basatu bagende bakole ensonga ezo nakati tebafunanga facilitation yabakyolina bakyatingana era olaba deadline bagamba nti abalala omuveeyo si balala ebaliyo bukani n'abanyama kati n'ensonga ezo oyo Moses Ali agezaako kuprotectinga abewuwe ayamba abewuwe bengana ekyobunene abasiri abantu Moses Ali mukiye mu Madinaye kati mu West Nile simanyi gundi gwangali naye nga edda namuyitanga muno binesi muno wanene nye alina region nene nga Buganda alina Buganda wanene nesituukangawo natuuka Adjumani apa kakati Moses Ali era senga alina mwana we gwe yabitaddewo n'amufuluma talina baana simanyi senga alina mwana we ayinza okutaba mwana we wa byabufuzi naye nali njogerako nendamwanu wami akyatu omu ku bannamwanu nembannamwanu babiri bemanyi nagamba yalwalako sukaali naganomukola nga ate yali minisita wa finance mu byomuyambaawe nga naye amukaaga namwandu wa Amini ng'ate Amini yawa Moses Ali obwa minisita kati abasiraamu nabo balinawo yabanyigira Moses Ali nabo bamukaaba kati yabanyigirawa byali bintu ebyobusiraamu properties z'obusiraamu n'ebyabayimbi okumuwa sente zisasula era ekyo ekibuuzo kimujjako waya simanyi wakati yasobola okuvaako kuba kati omulaba nti bamunominiza ngigenda mu motoka ntasobola naye kati ekyo simanye kiraga ki anti nkugamba embeera eyinza n'okuba ku President Museveni ng'ali bw'ati akyayagala yes senga abantu bagamba ye tajja yekka lunaku bamusaba ne Musi naye bamusaba kyengugezaayo eri nti owa baasi yagamba baasi zino muziyite ankadde katuzikanike zitwale ku basaabaze senga ebikadde byonna byali bivaawo senga muzesaayire Museveni tebali obuyinza oba tebalina bifo ebali
so embeera yaffe tulina president okuva waggulu tetuyinza kugijjawo wakati kati abalonzi otajjawo egirimu bw'atabeera MP tasobola kuyamba abantu abo. Abalonzi bamusaba basaba Moses Ali era tebamusuubiramu kinene bye bakolera kati bamuwaliwaali oba akoze oba tasobola gaana tebamuvuze najja walabye nga awonzinga akatabo kaye yeevuze mu mmotoka ye tasobola kwevuga anti ŋŋamba mmotoka ye bamuvuze driver we kubeera oba ali mu parliament bataliimu abadde ajja tubadde omulaba ng'oluusi afeintingira mu parliament naye mukama we yandimutuuziza nagamba kyoyagala kankikuwe omuleko esente zonna zabadde afuna mu parliament bamuweeko n'akasimu kuba simanyi nti bamuweza ez'amagezi okuva mu basobola omwongera mukazi bongera abalala waliwo agamba nti waliwo endagaano eyakasimu kasaka akeeri Moses Ali ne president Museveni paka kuva oba kawandiike oba tekiwulirako nga bwe nakawulira aka otafire yakeekolera yekka waliwo baali bamugjawo nagaa nti twajja naawe ovwako nga nvwako bw'oba oyagala kuvwako nvuyeeko ojja kulaba omulimu era ekiseera kyatuuka omusibe we yamuwangulira kaputeni ne bamusalirako akawokafajjo ka constituency endala genda ofuge minisita yekka yakabeera mu gunje minisitule bingi ng'ate mugavumenti tavaamu gendamu nono wa justice wasimaya era olaba nti ye muntu yekka ayogera ekimuli ku mutima nga talina gwanagamba tajja kufuga tuveewo wadde omwana tajja kutufuga ekyo teri asobola kyogera taliyo n'agamba nti ono gimuhwezi bino ebintu byaleetera namba plate bifu natumayo dda abantu ne basanga nga ne kampuni teriyo terina we yali ekola kati nze temunvunaananga minisita waaki mbabuulidde ye muntu ayogera amazima omukwatira mu ttaka nga ga nti eryo nalitwala ne mubukyamu nti bamuteekako eriyo butabika kyalimazeewo n'agamba nti situndanga ku ttaka era bwenagerayo okunoonyereza n'ayera bwonsanga abasabanibaga nti naye bwaba yalitunda ye musajja atagwa mu ofiisi ne bwoba oyera akutekerayo ekikokyayoku oyakolwana batonda ettaka soka omanye reaction ya zeraliko minisita wa local government amini wa kijamu Ministry of Physical Planning water ne batemamu constituency zaffe mu makingi mu bukyamu ne muwandiike on behalf of my mayor Kalungi Moses n'addamu n'agamba nti oba tetunaba kufuna sente zirondesako olwola ati tutema mu kitya entuufu olina ekyamu ne wabeerawo omwami bamuyita ngenda kumwerabira n'awaaba omusaala constituency yaffe yali SDP tebamulinyire constituency ezo ne bazikola ki ne bazisazaamu olwali baddemu okubona ne bazireeta n'addamu n'awaaba kirabooza kolo bamusotinga tebagenze mu kooti nakati zikyaliwo mulimu eya Museveni zoobi zirya baada disi bazitema sirati nkweyanziza